Mr. Soze Ekiboozi. Mr. Sozimo wasiibye otya ssebo? Kansuubira oli bulungi. Sozimo famire batumiddeko nnyo ba mikwano. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri Munaana Desemba. Nina ekibooziboozi kye nzijukira olwaleero. Buli lwe ziwera ennaku z'omwezi Munaana Desemba nina ekibooziboozi kye nzijukira. Lwali olwo ennaku z'omwezi nga Munaana Desemba ndi waka. Kakati bwe nali ndi waka ne wajja bano abasajja batambuza layini. Yali musajja wa MTN ng'atunda layini namala n'akuwandiisako ne mobile money. Kati mu kujja yasiŋŋaana nyina layini yange eya MTN, naye nga layini yange eya MTN nga bawange agimanyi ne pini yayo agimanyi, ate nga ndaba bwe naabikyusakyusa ajja kumbuuza lwaki babikyusa bikoze bitya. Kati ne nsalawo ngule layini yange endala eya MTN gy'atamanyi. Kati layini yange eyo nali nyinaku ssente $60,000 nga njagala kuziweereza maama za Krisimaasi enkadde. Kaakati yansanga ndi busy. Kati n'atuulaawo ku lubalaza. Kati bw'atuula ku lubalaza nga muwa akasimu akalimu layini yange enkadde nga maze okuwandiisa eri, kati ng'ayagala kuteekamu eno. Kati bwe yali awandiisa layini eno empya n'ambuuza nti pini koodi nkozesa eriwa. Kati kye nva mugamba pini koodi kozesa endala kasita teba 6. Kati eri enkadde nali nkozesa 6 zonna nga zigwayo. Kati bwe namugamba nti kozesa endala kasita teba 6, jjukira ayina layini empya gy'awandiisizza, ayina n'enkadde kuba kasimu nakamuwa kalimu layini yange enkadde. Kati bwe namugamba nti kasita pini teba 6 kozesa endala, kati yinaanyiga 6 gye namugamba n'afuna ssente eziriko. Bw'amala okufuna ssente eziriko nga akola ki? Azeesindikira. Kati bw'azeesindikira nga layini enkadde agiggyamu, kasimu kaali ka layini emu, nga layini enkadde agiggyamu ng'ateekamu layini empya. Nga ŋŋamba nti eddakiika 10 zimala kuyitawo n'olyoka ogiswikinga off, kuba yagiswikinga on. Nedda yagiswikinga off n'aŋŋamba eddakiika 10 bwe ziyitawo ogiswikinge on. Kumbe ye amaze okuggyamu eri sigizaamu, amangu ago ne ndeeta message nti ssente baziggyeeko. Munnange ng'omusajja ng'agenda. Kati omusajja bw'agenda eddakiika 10 ze yaŋŋamba nga nzizaako essimu. Bwe nzizaako essimu nga eri layini nga ngirabaku eri agiwandiisizza esomye, nga ngiggyamu nga nteekamu layini yange enkadde. Okuteekamu layini yange enkadde ng'endeetera nti ssente ekuze eki, oli azeesindikidde. Omutima gwankuba. $60,000 gye nsibiddeko. Nasuubiza dda maama nti nga bwe ngenda omuwa Krisimaasi, kyokka omusajja aziggyeeko. Nawunga. Bwe namala okuwunga ne nkuba mu kampani amangu ago ne baŋŋamba ssente gw'ozisindikidde amaze n'okukola ki? N'okukola withdraw. Ne ŋŋamba bannaaye kano akasajja ne nzikiriza nti anzibye bulungi nnyo. Nali mbeera awo kusala amaroodi awo Kibuyengo okwata lw'osala amaroodi. Munnange tuli mu Desemba nga nzikiriza nti omusajja anzibye era yanziba. Nga Desemba eggwako, Desemba bw'emala okuggwako nga Krisimaasi munaye era nga ntetenkanya ng'omuntu omulala nga mpeerezaayo maama ke nali muweereza. Kati tusenguka. Kati bwe tumala osenguka tusengukira eri ng'ewa Pastor Roni ku ATM, bayitawo ATM. Yes. Kati gye twasengukira eyo wansi. Kati jjukira omusajja bw'amala okunziba ekkubo liri yalifiisa, kubanga nabuuzabuuzako ne baŋŋamba akasajja ojja kkalaba katera nnyo okuyita mundu, ojja kkalaba kaali kamanyikiddwa nga bakamanyi. Kati eri ekkubo n'alifiisa, we yanzibira ekkubo n'alifiisa. Ebbanga abantu bange lyayitawo, twasenguka ne tuddeeyo. Wali wayiseewo ndowooza emyezi mirungi gyali ng'ena. Kaakati bandi awo nyina oluzi we nali nsena amazzi
ngenda okulaba ndaba akasajja kajja kambadde t-shirt ya orwe ya yero zino ez'emutyeni kajja katambula kati awo ku luzzi kwe naali kwaliko abavubuka nga abavubuka booza ppiki kati abavubuka ne mbagamba akasajja kanziba abavubuka twali tusula nabo mu kikomera kye twali tusulamu nga mbagamba akasajja k'emutyeni ako mukalaba kanziba nga ngamba mukayite nga nze nkyuka ntunula mabega ngamba we kandaba kajja kudduka nga abavubuka bakayita nga kajja bwe kamala okujja nga nange nkyuka nga mugamba ssebo gyebaleko nti kale naawe gyebale nga mubuuza omumanyi agamba nkumanyi ndabika nakukolerako nga mugamba kirungi okkiriza nti omumanyi nga ngamba saagala obeeko kyoyogera kyonna kwata sente zange ozimpi nga bavubuka nga mbagamba ono yanziba nga bavubuka nga mukwate bananga bavubuka nga bakwata akasajja nga akasajja kalaja nakagamba bannange munsonyiwe siinamu wadde 10 waneeno nga ngamba naye nyinamu emitwalo yalina emitwalo 2 n'enkumi 2 nga ngamba nyinawo sente zino zennyina naye kanzikuwe ngenda tandika kusasula mpola nga mubuuza sente zange watwala zaaki ng'apyegaanawo ng'agamba munnange ndowooza bwe nakyusakyusa layini bikoze bitya nga omanya ab'ebitongole oba bye nali nnyeganyega ne mugamba wali obinyiga ku layini ki nga wali onguza layini bannange omusajja yanziba baganda bange ne layini gye nali nsasiza empya nga ngamba eno nja kuteekangako sente zange nga bba wange takimanyi okukakana natandika kukozesa layini empya ng'eri enkadde ne sente aziggyeko ng'entamye ng'omusajja ng'akwata nga ngamba nkwegayiridde nga ngamba sente zo ngenda kuzikusindikira ku lunaku bwe ruti ngamba naye kwatako zino ng'avuuka bangamba munnange asonga gye zikuwa munnaye simanyi kasita akuwaddeko zino simanyi bikoze bitya nga nsirika nga nkwata sente emitwalo walondabye 2 n'enkumi 2 ng'awandiika n'enamba ye y'essimu ng'agamba eno enamba y'essimu gy'oba onkubirako n'oba tondabye nja kukuweerezako ku mobile money nga ngamba ne bwe naaba nfunye omutwalo nzikirizibwa ogusindika konze okkirizibwa ogusindika nga mugamba watwala emitwalo gyange 6 naye kati njagala emitwalo 8 nga ngamba tewali buzibu munnange nga nsirika ng'omuvubuka omusajja nga bamuleka ng'agenda nga nkwata 20,000 nga nziwa abavubuka nga nsigaza emitwalo gyange 2 sadda mu kulaba ku musajja niwe namukubiranga essimu yagaana ng'ogikwata ne ngamba kale awo nga tuddawo tusengukawo ebbanga lyetoololedde n'eddala awo nga tuddawo nga tusengukawo bwe twasengukawo nga tudda Kyengera kati Kyengera gye twaddawo baali tuzimbi nga tugenze ewaffe kaakati munnange ebintu bya Katonda bino bizibu ng'omusajja namuvaako nga namukubira essimu nga takyazikwala natuuka nambulokinga ne mwesonyiwa munnange mba ndi mu nju ntudde nalina n'obuto nga nkuziza nga mpulira nkuye kati nga ndi mu nju nzizaawo ngenda okuwulira ng'omuntu akonkona tutututu banaye ndi muzito mpulira siina maanyi nga mbuuza ani ngaddamu ng'akonkona kati bw'akonkona ng'omutima guŋŋamba kansituke ngende ndaba ani akonkona batayi bange ogenda okusindika oluggi okugulawo oluggi nga si ke kasajja nga ke kasajja nga mugamba naye ggwe nga mugamba bw'oba oli kutukirako lwe nali onzeko ewaka nga n'omusajja wange namukweka saabe mugamba nti banzibye nga talina kyamanyi nga mugamba naye bw'oba oli mugezi kwata sente zange ozimpe nga mugamba olaba lw'ogenza onsanga nga mugamba wanziba n'ojja n'onsanga eri ewa Pastor Ronnie ebbanga lyetoolodde lya mwaka mulamba olaba bw'ozze wange wennyini w'okonkonye nga mugamba mpa sente zange ngenda kukubira enduulu wano mpa sente zange baganda bange omusajja ng'akwata mu nsawo ng'aggyayo emitwalo 4 ng'agimpa jjukira luli yampa 2 mu 12,000 jjukira yatwala emitwalo 6 ampadde 4 giweza emitwalo 6 jjukira weetwali eri twateesa nga alina okumpa emitwalo 8 kati ku 8 gye yali ampadde gakukolako 6 kati ku 6 nampaako emitwalo 4 mbutuufu yakkiriza nti ne bwanaddawa nja kumusanga ne mugamba 2 bw'otagimpa wendiddamu okusanga ndikukubira bukubiza enduulu
baganda bange omusajja yakkiriza n'akwata emitwalo 4 n'agimpa n'aŋŋamba nga bwe neereese nja kukomawo nkuleetera ebbalansi bwo konze kale n'agenda nga bw'akomawo nga bw'ayitawo nga mpayo 5 teyaddamu kwekeka ku olwo nga ne bw'aba ayitamu nga aladdawo n'oba talina ssente era ng'akomawo n'aŋŋamba ajati mbadde nza kukubuuzaako ng'addamu ng'akwatayo 3 2 okukakana twafuuka ba mukwano. Bantu bange bagamba nti ensozi tezisinkana naye ffe abantu tusisinkana. Omusajja eyanziba bwe ntyo bwe namukwata naye nga yali asuubira nti Kampala nnene nga bwanzibira wano ng'eri ekkuba alikyusa. Kyemmanyi ne bwe yansanga eri ewa pastoroni eryekkubo nalyo yalikyusa eyo nga takyayitayo ndowooza n'agamba kantandika okugobera eno sayidi z'ekyengera ddaba gye yali tasuubira nti asobola okunsanga ate gye yansanga. Kale nno ekibuuzibuuzi kyange kyekyo ennaku z'omwezi nga 8 Desemba sobola na kulwerabira. Ewange wajjawo omusajja omuzito Lupiya yantonedde kakati ng'omutwalo kasimu nsabo zinterekere mu nsawo. Bwe nayiga ennyimba za Prince bwe nagoberera ennyo Kafeero endala zonna zaava mu bwongo bwange. Bantu bakooyo basitamirira kale mugenda muwunye engatto embala zaziyooyoota atukooyo kututuulirira okutusemberera mutuka lwoberera ze mundeke mbalangire muleke abantu abo batuyiikiriza nze era bantu abaddadda abeebafu otulooterako Rojojo yagora emmoroka ennene okwira omuzigo etigupangisa oggale iki kibbako okuba enfuufu osanga n'abaasigala emabega nga baroota bakona okkiriza munze neefuna oyo zaapakasa singa nnina sitenamba abanga akasaake kakulema okumaanyako kamala ebyoya nga tojja weekaniikirira. Nze nanti Kafeero simulabangako nga kati wentunulira omwami ono ndabira ddala ekifaananyi kya Kafeero yennyini. Biki byotunulira byolaba byamufaanaganya ddala? Ndaba byonna. Kino kinneeyamanga akalombolombo kangako okujja mbasonera eng'endongo ndi mwana wa wano era omudongo omutendeke owaddala muganda wammwe Kafeero. Mr. Soze ekiboozibozi. Mr. Soze ekiboozibozi mbadde wano nenzijukira ekiboozibozi. Bannange kino kyekyantukako siikyerabira. Nali nkolera eyo wa Bakuli mbeera nnyo mu batakisi yali restaurant. Kati nga wabaawo omuvubuka eyankwana nga mwagala nali namwagala ddala nali nkyali muto myaka 16 17 ntandise okugwa mu laavu gye sigwanga namu. Naye nga boosi wange yaŋŋamba abo bonna abavuzi ba takisi balwadde basiriimu nga mulimu be yasimbako essira oyo mulwadde tomwagala n'oyo nga balagaba n'abo balwadde naye kale oba okitegeera. Kaakati nga gaayi totuuka ku ki nga ntuukirira nga njagala nga nange mwagala. Akati ng'aliwo n'omulala yanjagala nze simwagala y'omu ku be basimbako essira nti muki mulwadde tweyagala ne gaayi wange oli gwe nali njagala ono obujja bumukwata omulala amanya nti tweyagala ansanga mu restaurant nali ntuddemu nzeka nga ngamba yize nkubuulire bw'oba togenda kunjagala ngenda kukyankalanya ne gaayi wo gw'oyagala. Nze nga mmanyi asaaga nga mugamba gwamanyi tukyankalanya. Mr. Soze omusajja kye yakola ng'agenda mu betting gye baalinga batuula ng'agamba mu betting n'omusajja gwe nali njagala yali mu ntiriizi nabadde naye ejjo ssaawa 5 enankulabye kweri yoote. Mr. Soze naswala nga buli muntu aŋŋamba ekintu kye sitamanyiiko wadde abantu be yagamba bangi naye nga mazima gali nti saaliyo okuba ebiseera bye nali mbeera na ssenga wange sobola kutambula kireezo ssaawa. Naswala nawulira nga emirembe gimpeddeko bannange. Kati olw'amalala twawukanye ne gaayi kuba gaayi we yabiwulira naye ekyanga
ajja ngamba liize kati tweyagalire ddala tukikole kiveewo kubanga olwedde mwayawukanye n'oligaayi nemugamba wadde twayawukanye naye sigenda kwagala. Mr. Sozi nali muto sirina muntu gwe nsobola kunnyonnyola n'ampuliriza annange naye nga boosi wange akimanyi balimba kuba n'olunaku lwe yayogera twali ffenna waka boosi twali banneiba n'abagamba oyo alimba naye nga tebasobola kukkiriza balaba ng'oli ampolereza bannange. Kaakati ekiseera kitambula gayi gwe nali njagala akitegeera nti ono yali apanga lukwe lwakutwawula addamu atandika okukomawo ndowooza ayagala tuddiŋŋane nga nange nabuuka sidda mabega naye Mr. Sozi ekintu ekyo sirikyerabira. Omusajja nali mwagala omusajja omulala n'amunnemesa ng'ayagala te naye mwagala kyokka nze nali nkyalina muto simanyi byakukyanga basajja nti oba mbazannyi ate nga baŋŋamba namulwadde byebyo Mr. Sozi tusiima nnyo empeereza yo Mukama akutuweera omukisa munnange. Mr. Sozi ekibooziboozi. Mr. Sozi ekibooziboozi 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 munnange naye kasooke kubuuzeeko wasiibye otya wasuze otya gyebaleko munnange. It was 2017 nali nzira ku ssomero kati ewaka waaliwo munnange gwe nali ŋŋambeerawo naye ebiseera ebyo yali takyabeerawo ewaka ng'abeera ne maama we. Kati ku kyalo okwo yalinako akantu ke kali atuuka okuddayo eri ewa maama we ng'akantu ke kamugamba nja kukutwalako koono kaale. Kati ono nga gy'aŋŋamba njagala omperekereko gundi yagambye yagala kuntwala yagenda okunzizaayo naye saaka yagenda nze kanyamba omperekereko. Kumbe omuwala ye alabika yali alina kye yeewala ate ng'akantu ko ye kyekyali ekigendererwa nga mugamba yiye okuwerekera obuwerekezi kati ne mugamba naye mukadde ngenda mugamba ntya. Awo ne tuyiiyayiiya kati lutuuka nzijukira lwali lwa mukaaga kuba pulaani zonna ze twakuba zaali za katale. Kati olunaku lutuuka lwali lwakutaano nkera lwa mukaaga ŋŋamba mukadde tinne noomanyi ebintu byonna ebyokudda ku ssomero tubiguze naye siguze bugatto bwe ngenda siibangamu ku ssomero ko ye kasabe baba batwala ku ssomero muyimirirako mu kkubo ojja biguleeyo mu kkubo ko nze nedda eri bajja kuba baseera ate sente ze nnyina tezimala naye mpalappalanye mukadde naŋŋamba kati wadde oteesa otya ko nze ŋŋende mbugule mu katale k'egindi akenkya kaliyo nkya ko ye kati ate oyo transport agenda okutwala nze ŋŋenda mmuggyawo lwaki togumira lumu ne mugamba ŋŋenda genda ne gundi ng'addayo ewaabwe ko ye nedda tolina gy'olaga nennemerako mukadde ne mufumbafumba awo naŋŋamba kale genda naye nga olugendo tewaaligenze obugatto bwe buba bukujja kuno mpaka eyo nti ogende gula bugatto nga tewali kigenda tewali buzibu tewali ko ye kale genda. Munne olw'omukaaga nga lutuuka twasimbula ewaka zaali ssaawa 10 nga omuvubuka atuvuga ng'atwala naye ng'omuvubuka munyiivunyiivu mukko si y'ono bulijjo bwe tumanyi ng'atuvuga naye atutwala atuvuga sipiidi neŋŋamba ono muneeba negamba ku munno akendeeze ku muliro ffe baavuga tuli bantu bannaye nga buno buhampu bw'omu kkubo atinda butinde nga bwetyo sipiidi bwetyo nga tugenda tutuusa omuwala nga twasooka mu katale nengula obugatto
nenzira ku ppiki ne tugenda ne tutuusa omuwala ne tukomawo. Mwami Sozi tuba tuli mu kkubo tudda. Omuvubuka ndowooza obusungu bwonna asalawo abumalire ku nze oba ndowooza alaba nga nze amulemesezza miisoni ye nze agirinnyeemu. Bannange omuvubuka yayingira ekkubo nga takutteemu yadde talinnyena ku muliro, yayingira ekkubo mu mmotoka yali etusaabadde. Emmotoka yali etusaabadde ku kkoolaasi kwennyini. Awo ne tutebukawo ne tuvuga ne tuva ku kkoolaasi tukwata ekigenda ewaffe. Enkuba awo yali etandise ottonnya. Booda gye twali tuliko ettaala teryaka bulungi, ekkubo liseerera. Mwami Sozi baakubanza ebigo. Ekigo ekyasooka kye kyasinga okunnoga. Bankuba ebigo byalinga 4. Ekigo ekyasooka kye kyasinga okunnoga. Kuba ekyo kyo nafunako enkovu, nafuna ekiwundu ku mukono, ne wano mu kiwato ku lubiriizi ne ku viivi. Naye ekyoku mukono kye kyali kisinga obunene. Kuba ebbwa lyali liva eno ku lukongovule mpaka wano nga mu kibatu ky'engalo wano nga ku mukono ng'ekiwundu kinene. Kati omuvubuka okumanya yali alabika akategese nga waakunkubanga bigwo. Kuba buli we yansuulanga nga ye alina engeri gye yeetegula, ogenda olaba ye tagudde, akusudde gweka gwatuuse ku ttaka, ye alina engeri gye yeewuguddemu. Kati ekigo ekyo ekyasooka nali ngenze n'akasimu ka mukadde, ndaba akasimu ekanva mu ngalo ne kagwa eri mu lukonko. Bane twanoonya akasimu. Mukama n'ayamba ne tukalaba. Enkuba etonnya nno. Bankubye olwo ekigwo, omusaayi guyiika, eno ekiwundu kitonnyamu enkuba, kikubwamu amazzi, ate jjukira ekiwundu ekiri fresh bwe kigendamu amazzi okwo okubalagalwa okubeera awo. Nenzirako ku ppiki ne tuvuga. Twavugako ndowooza eddakiika olugendo lwali luwerako, twazifugako eddakiika nga 3 naddamu nankuba ekigo ekirala. Naye ekyo tekyannoga bulungi. Ne tuvuga. Olwo tusemberera ebyalo ebisembereddwa okutuuka eka. Naddamu nankuba ekigo ekyokusatu. Kaakati ku kigo ekyokuna. Ekigo ekyokuna yakinkuba. Ekyasooka nali ntudde kikazi. Kati ku kigo ekyokuna nali nkyusiza nga ntudde kisajja. Bwe yankuba natuuzaawo mugongo. Natuuzaawo akabina. Kati eno spinal cord n'engikuba wansi. Bannange. Awo nawo Mukama n'antaasa naye saafuna buzibu. Spinal cord teyafunako buzibu naye nga nalumizibwamu. Ne mugamba naye omanyi kasita njuno kyenkana ntuuse. Kankole ki? Kantambuzeewo ebigere ntuuka ali mu katawuni nfune owa booda omulala yenna antwale. Naye wali we yankubira ekigo kiri. Yanneegayirira nnyo n'aŋŋamba nkwegayiridde togamba mukadde. Bannange mukadde tomugamba kuba omugambira nzise. Ne mugamba sijja muganda nga naye ngenda kukutwala mu ddwaliro enkya kuba kati obudde buzibye enkya ku makya ngenda kujja nkutwale mu ddwaliro. Nanga naye mukadde tomugamba nti nze yakubye ekigo. Konze kale tewali buzibu. Kaakati tutuukawo mu katawuni, booda eweddemu amafuta, booda ekubiddwa ebigo awamu ekyamye tebikyategeerekeka. Nga agirekawo mu makanika ng'afuna booda endala nga era ntuula ne bane nno naye nali siteredde. Nga ntuula nga nvuga mpaka waka. Teyantuusa waka wennyini. Yankomyako wagguluggulu ng'era addamu ankomekkereza nkwegayiridde mukadde tomugamba nti nze akukubye ekigo ngenda kujjanjaba. Konze kaali tewali buzibu. Ntuuka ewaka. Nali nyambadde sikati yali ya white ng'eriko obustripes wano obwa black wano mu mbiriizi. Nga nyambadde ne katopu kaali ka white nga kaliko obupeesa bwa black. Nga nyambadde obugato bwalinga busiripa bwali bwa yellow
ataddemu sitokisi bwa bbulaaka. Naye Mwamisozi nagenda okudda ewaka nga sikyafaananika. Nganze nambunye ebisooto nengeyo obwedda avuga gogolo mu luguudo nga nzenna engoye zijjudde omusaayi naye ng'omusaayi gwe tosobola gulaba bulungi kuba gwali mixed n'ebisooto. Kati we natuuka ewaka kye nakola nsooka njjamu engoye nga nzirikawo wabweru nga munda mu nju nayingira ndi mu petikooti n'akaleega. Kaakati nga mukadde ambuuza gwe yagenze ayambadde bw'oti bw'okomyewo. Konze anseeredde awo n'engwa engoye kati zibunye ebisooto kati nzireseeyo wali mu mazzi ati njeru kanzisuze mu mazzi. Nga mbuuza ogudde tofunye kiwundu kyonna. Konze asifunye nenfunyeeko akawundu katono. Kati nga akasimu kaali kaweddeko omuliro akasimu ke nga nfunawo ttooki nga ngendawo ku ttale nga nnoonya omululuuza nga nzija nga ngukunya nga nteekamu omunnyo. Ebyo byonna mbikola nkukuta nga nteeka ku kino ekiwundu kino ekiri fresh eky'oku mukono kuba kye kyali kisinga obunene. Nga nkiteekako nga neebaka okumanya ekiwundu kyali kinnuma n'apetayiti y'emmere nali siyina era saalya nga nnyingira buliri nga neebaka. Bwe nakeera ku makya mukadde yakeera ku makya enkeera lwali lwa Sande. Olw'Essande twabanga tetulima. Kadde akeera ku makya tegeka nange nga nzuukuka essaawa ze nazuukuka. But I made sure nti nfuluma mu nju omwo nga omukono ngusibyeko ekigoye omukadde aleme kulaba kiwundu kino. Nga nsibako ekigoye nga nfuluma ngenda naba maaso nga neetegeka ntandika emirimu. Kati mukadde agenda olaba nsibye ekigoye ku mukono ambuuza gwe yaŋŋambye nti ekiwundu wafunye kitono. Kiki ekikusibye ekigoye ekyo ku mukono? Ne mugaana nti akagere k'ekyalo ekibisi enswera zigera kunsumbuwa. Koye kaale nabeerawo ku ssomero nali wagendayo ku Mande ate nagenda nembirawo lwakubiri lwakusatu. Kati mukadde agala asijjaako kigoye ku mukono nga mbuuza naye leeta omukono ogwo tulabe ery'ebbwa ly'osibirirako ekigoye ery'otyajjaako ndabe eryenkana. Nga mukadde mubuzaabuza nga nnemerako ngamba nno gwe nnyabo odda ku ssomero leeta ekiwundu tulabe kyenkana wa tukisalire amagezi. Mukadde agenda osumulula ekigoye ku kiwundu ng'ebbwa lifeenya bwe liti ng'ekiwundu kinene. Bannange yaŋŋamba kiki kino? Waŋŋambye waguseeredde buseerezi n'ogwokakasa kuno kuseerera. Banaye ng'ekiwundu kinene ng'ekiwundu kifeenya. Naŋŋamba ani wa booda kyo ye yakuvuze? Ani yakuleese? Konze simumanyi nange bamunfunidde bufunizeeyo mu kkubo. Koye okakasa wa booda oyo temumanyi? Konze simumanyi. Naŋŋamba naye yisaayisa mu bwongo obwo omutegeere omuŋŋambe ne mumanya bumanya bwe nti bannange. Nagamba ho giwunye. Nasirika nenzibira omuvubuka saamwogera. Time neetuuka ku ssomero nagendayo lwakuna naye nga sinnagenda. Mukadde yamala olaba ekiwundu naŋŋamba kakati genda mu ddwaliro gendawo wali ew'omusawo akuteekeko oba akutaddeko bandeegi oba ogende ekiwundu ekyo nga waakiri kibikkiddwako kuba ku ssomero gy'olaga teri agenda kufaako tebagenda kinyiga. Ku ssomero ogenda kusoma nga nnumba wa musawo omusawo nga ŋŋamba akageri k'ekitandisa osikaasika ku nnyama kankwe buwi bukerenda buziyiza kiwundu leke bunyige omabwa muli munda. Nga bampa makerenda gaali ga 15,000. Kaakati tuddako ono eyagaye nti agenda kunzijanjaba agenda okumpeeza eddwaliro. Mwamisozi omuvubuka enkeera yayitawo ewaka naye ng'amaaso agakubye eri. Yayitawo mu kibinja ky'abavubuka baali bangi ng'amaaso agatunuza eri teyatunulako na waka yadde okukyuka ntunulyeko nenyimirira bwe nti nali kabalaza nenyimirira bwe nti nemutunuulira neŋŋamba
wadde okumbuuzaako nti oba otya nno naye nga bulijjo aba ayitayo waka tobuuza, wadde okuŋŋambako nti obukuluma, wadde okutunulako ewaka. Nalaba abuliddeyo ne nkwata akasimu ka mukadde nkube ku ssimu ye, bannaye nga kweri evuga yagaana ogikwata. Natuuka kuvaaka ng'omuvubuka tazzeeko waka wadde okumpayo wadde ennusu 10,000, wadde okuntwala mu ddwaliro n'essimu yagaana ozikwata. Bwe ntyo ne ngenda ku ssomero n'amakerenda gano ge bampa ne mbeerayo, ekiwundu ne kindwaza ne kitana kuba nali sikyakinyiga nga sifuna nnyo budde bukifaako. Musiikibbe nga tebayinza kiteekako bandeegi kubanga kyali kitandise okusaka omubiri. Ne mbeerawo nno, kyannuma ne ndwala nno ebyaddala, omusujja ne gunnuma. Naye ng'era sijjaako katambaala ku mukono okwo nga nyina okibikka enswera zireme kunsumbwa, kyokka nali nakifuna ku mukono gwa right gwe mpandiisa. Nga tulina ticca dictatinga, nga ntuuka ne mpandiika omukono ne gusannyalala, ne mbivaako ebyokuwandiika, ng'era notisi nkoppa mu bitabo by'abaana balala. Kati awo meetu waffe n'anfunira awo ekkutiya enkadde n'agyokya n'afunamu evvu n'ateekanga ku kiwundu. Bwe ntyo ne ŋŋenda nga mpona ekiwundu ne nsigaza nkovu. N'essaawa ya leero nkyagirina naye egenda ebulaabula, buli lukya egenda ebulaabula. Kati yasigalawo ntono naye yasigala eno ku lukongovule lw'omukono. Naye bannange si kirungi okunyooma omuzadde. Si kirungi okunyooma omuzadde kuba singa nawuliriza mukadde byaŋŋamba nti togendayo eyo, enkovu eno gye ndabako n'olwaleero saali gifunye, saali badde nayo, naye nakola emputtu nsanyuse munnange oli. Laba bye najjayo. Naye era leeta omukadde namala ne mugamba nti kale gundi ye yankuba ekigu. N'aŋŋamba nakirowoozaamu kubanga era namanya nti alabika y'abatutte. Naye n'ogaana okwogera. Kyali ekiboozibboozi kyange mwami Ssozi. Naye nga mu byonna bannange abantu abakulu abo balabira awala ebintu. Bw'akugambanga nti kino era kitwale nti kyekyo.